otyo watu twagitandika kati olwaleero nokuletedde ku paati bwe basiimuula mu bukiripsi bwe tuze nga tulaba kati waneeno bwe twali n'amagye gaali gamakinga gajja Beeni tegamusalako ng'anoonya waddukira bamuyamba ne bakyukira wano ogenda ginyonyoka tofaayo nsasitun MC Fox tena subscribing kyekyo mbadde seekweka mbadde sikonkona mweraba njeba komanda aliyo kiramu nti zino mbaawo ziba zisobola okujja kati ne tudde eno bw'oteeba sekoko ya kilo meka bagenda gikuwa bwi bw'oteeba sekoko ya kilo meka wano bagikuwa n'ogisitula kwata owandikewo kilo z'olabye z'owuliddemu omanyi bino ebintu tebateranga bipimangamu tebateranga pimiranga ngoba nkoko tebagipimira ku minzaani ositulansitule n'omanya obuzito bwerimu kati bali mu kazanyo bakuwa sekoko bagiwadde Beeni teba kilo ezirimu oyogere kati eno wansi waliyo akaminzaani ne katemya akapima abantu kati yagera oli atunde yayiri yayiseze ne calculator ye kati ekyakola nekikwata kilo zaakyo ne kitoolako ezaakyo kizimanyi kyonga kyo Beeni kimanyi kilo zaakyo kyatalo mutalo kane kitoolako ez'enkoko kane kimanya sekoko eri mu kilo 14 14.145 kati onagenda okujja yakapapula ng'ono omuyaye ali perfect neyebuuza akikoze atya kati onajja minzaani nekola ki nemutega jjukiramu bigenza okubaawo Beeni yabadde amanyi kilo ze kati wano we baggulirawo edduuka tugambe ngenda kulaga mweno episode nkulaga obumu bu sketch bwe basiimuula mu firimu za Beeni zino kati mukano wano we yali ng'ayagala mbwe entebe eri gye bali basazeeko bbeeyi yajja yagisookako kyokka atadde eri ebintu yajje yeegezeemu ne baba wamusookayo kati ono yali yaze ne famire ye n'abantu be eno entebe Beeni yennyini gy'ayagala jjukiramu mu episode eri ku kyano kuno kwennyini twalabanga entebe eno yennyini Beeni agitutte kati kwaliko buneeno ono namukadde bwe yali asiimyeko entebe erina ebintu ebirala ebyenjawulo entebe y'amasannyalaze mbadde neerabidde okugamba entebe y'amasannyalaze kati onyiga nga tebikola Jakaman tebi kwali ebulenga Uncle Gideon 254 kabowa kwali if you'd like to try it again yoyinza okugezaako omunondo gw'okubiri nanyiga entebe n'esikamu onyumirwa n'okunyumirwa ono yazana namukadde munne nze sitoni musibafukusi abatana subscribing bambi yes okay entebe ekola ne kamasaaji akatinitini okay kati Beeni eno jjukira yali ya $5 yali ya euros 5 ne bagisala kati ya euro 2.5 kati Beeni kyeyakola n'asooka asumulula sisitimu y'entebe n'abaako waya zagatta kati ono n'anyiga nnomo entebe eddewo ebeera ennomo kati laba ekyaddako nga bampisaawo ekyo kisanyusa Beeni bampisaawo naawe laba omusiru ojja yiga okumanya laba entebe kyekola namukadde gwe Jabi nyamba naawe Jabi nyamba Beeni n'ayongeza essannyalaze laba kye bakola namukadde awo entebe kirabika yabalemera twakomekereza Beeni yatutte entebe ne tudda mu library Beeni ayingiddewo mu library basomerayo butabo tebayo nnyo kerere kati genda ofune w'otuula nkuleetera ekitabo
Okay. Eno tu observing a maximum silence. Aba atambula embaawo. Olubaawo luseka. Awafu. Komando. Nabagamba bino na inane kikomando kiyazanya ekya Jona English ngenda gikola ngiteke ku Telegram. Nzave Justin M musubscribing ate natandise nokukola stories z'amawulire exclusive ones. Twatandise n'olutalo lwa Israeli Iran. Mbasaba nazo muzirabirenga ddala. Kati najjayo wano obuntu bwe. Aina akasawo asumulula naye kalekana tewali buzibu. Jukira mwana mu library teri nnyo kulekana. Atambula ne oyiro ono w'ebyalaani. Awo nsobola osumula nga tekalekanye oba jjamu ki. Tugenda mu maaso. Nze Stone M Silver Fox nabagamba mu commenting nga n'amanya gammwe ne gye musinziira ne mbayisaawo najjayo bulungi. Lwamutambula alinda kitabo kye. Katirabo obuzibu. Kasikonda atandise. Je Kasikonda bamuyita batya mu luzungu? Ndi fine. Kanja yuyemu n'asooka asiba omukka. Tayagala bikasikonda bimukomerewo kye kimusibisiza omukka. Napima. Apimye. Awulira afa. Wulira obujiji. Wulira film. Oli Kasikonda tebamusiba. Kati ekitabo kyakirabyeko najja ayambala glove. Eno teri bukyafu terikolerayo maloboozi. Sadiki Senabulya kwali Namaga Shaloni Saudi Arabia tuminako batabani be Nicholas Samuel ne Santon Kawempe Bukenya Ramadhan ekiwoko Kyola ba Tracy Senonga Alvin Icanson Brenda Saudi Arabia Semogere lero na Joanita Natabi kati yajja abikule wamunyumira najjala mbewo n'omusipi yazze nago nabikula. Ogamba no Bini azze kusoma azze laba bifaananyi ono Bini wemba mulaba. Kano kamunyumidde baaba azze kulaba bifaananyi. Kati yatandika otresinga omaze kufuna bifaananyi ebimunyumira. Yesoke atresinga bw'amala otresinga kansiige asiiga omwasi gwe naawe obadde kyatuleekanira watule kati atandikira okusiiga kati agenda okulaba ng'asiiga kitabo ky'abendi. Eno we bataagalirayo bukyafu. We bataagalira bukyafu. Kati ate tasiize ekitabo ky'abendi. N'asiiga. Kati yali yayiseko ne ka white wash ke. Nasooka akanyenya bulungi amateeka ga white wash kyekyo. Yajja asiige. Kati abasiiga nagala ogenda siga kitabo kyabe. Ono Chutex ngenda siga njala zange. Oyu nno nga kano tekanyalidde bulungi.
n'asiiga okay n'asooka asiiga biri byabadde asiize mu kitabo ky'abendi n'ametta n'ayiwawo bingi byasobola okuggwerawo ddala white wash kyesimanyi abasinga obungi bamumanyi nga white wash engeri gy'akolamu kati nnyini library agenda okujja n'asooka akibikkako mbadde manyi nti oli mu kusiiga wuliriza ayuziza ne page eddakaawo ayuziza ne page eddakaawo tayagala onaagiraba ayinza omuwaayo wano yasinga okunyuma wano ye Bini nze Stone M Yohana Tabi kwali Nakanwagi Kotin kwali Adrian banange natandise okukola stories z'amawulire nazo mbasaba mweyongere maaso okuzirabiranga ddala mbaagala nnyo n'ayuzaamu empapula yeefudde nti kano kabale katambaala abadde anyizaamu tugenda kuba tukola kasavu kanyama nga tukola stories ez'amawulire tumanye ebigenda maaso mu ggwanga mu Uganda n'ewasigadde amawulire agaba gakutteyo buli lunaku almost tuziteeka ku channel yaffe eno yennyini wabula ne Bini tetugenda zikiza tutandika butandisi yes okay tutandika butandisi tujja zikiza Bini ne bufirimu obulala ate ne mu Telegram mbuteekangayo tugende maaso kati ne page ey'okubiri amaze ogiyuzaamu Halima Mukise Saudi Arabia kwali Hadija Senyonjo James Kwebali yes okay akambojeyo kakusala kitabo kya mbadde ensongola pensiru yange mbadde gye nsongola nkati yajja asooke asalemu bineeno ebirabika obubi n'asala asazisa maanyi jjukiramu akambe akasimbye kano kanaifu akasimbye najjayo nabiteeka wano mulungi mu kabaaga ke tayagala babirabe kati yajja abikule peji eddako jjukiramu yabadde asala akambe akasimbye laba kyakoze ekitabo ky'abenzi tasaze peji emu asaze peji awo nga 10 laba ziringa peji 4 zasaze ye Bini nze Stone M Silver Fox son of trouble liriza jjukira asaze side eno n'asala ne side eri Kabuga Silvia kwali Peter Uganda ebukatube kwali Gilbert Nwagaba eisingiro Dragasman kwali Sharon Saudi Arabia Muyimba Francis Frank Alex kwe bali kati mpapula nazitegeka bulungi tayagala oli azirabe oli bazane bamutegeeza nti obudde bwe bukoze ki weddeko ndowooza library banaatera okusoba kati yajja n'abiswikinga n'abikyusa n'abikyengusa oli atunudde eri talaba liriza film tukyagendera ddala maaso nze Stone M Silver Fox son of trouble nabagambye twatandise n'okukola stories z'amawulire kati oli nakwata ekitabo kikikiramu mu library oba egenda kuggalawo okwata bye bakuwadde n'obizaayo ono nasooka n'awaayo ekikye ne bakikebera bulungi nnyo nga kikyali contact oba antact bagenda okukebera ekyamuzeeyi ajjako giravu zaayo nepapuleze muzikwe zikunkumga kati Bini abadde yeerabidde omusipi gwe najja n'agugyeyo oli wano abadde yeeroopye nti kikime puzi nte mba neeroopye Tiger Television Production tukyagendera ddala maaso ngezaako balaga obumu ku bupaati bwe basika mu firimu za Bini oba olw'ensonga zaabwe buno tebatera butulaga kati twabugasse kwe kubukuleetera olwaleero kati abajjukira paati eno weyajjira ku bus station mbadde nsikayo ebisumu zange ne bigwa mu kagondo kati basi neetuuka n'ayinga ejjudde sigala awo abajjukira kapaati kano muliwa yesoke basi neesimbula neegenda kati waliwo bye bajjamu bye tutaasobola kulaba kati ku mulundi ogwo basi bwe yagenda stop the ball piobo kati aina ebbaluwa gy'alina okugitwala ate obudde bwamulese dda ye Bini nze Stone M kati emabegawe bino tetwasobola kubiraba emabegawe twakoma wali nga adduse nakyala yaliyo n'omwana n'akagaali k'omwana yajja n'aleeta ano omwana n'amukola ki n'apaakinga kati
wewa kati jukiramu basi weze ono abadde asooka waneno ku kalinga kakyati oba kalaga dispatchers alive biki ebyo oba essaawa basi zetuukirawo wano ku station eno abadde asimbye okumpi waneno basi gwe tutte Bini ne bamuleka kati Bini ayagala kuyimirira kumpi ne kana akapande kati yajamako okuzanisa ku mwana n'akakasuka eri kati n'ayimirira ne yeebuzaabuza kiraga nti omwana yakakasusa eri n'abaana b'ennaku yajja asindika akagali kumbe namukyala yabadde akalookinze okola ki mbadde nsisiitira mwana okitegeera mbadde nsisiitira mwana kale tewali buzibu yakebera ku ssaawa yajja n'akategulula nsubire tawulidde oba alazeewa ntamulaba n'ayimukayo gwe obadde okola ki wansi w'akatanda k'omwana wange wansi w'akagati k'omwana wange obadde okolayo ki basi kakati olowooza basi enaatera okutuuka oba kubanga akagali n'akasindika erabayo akagali kagenze sinza kuleka omwana ono okutuukibwako kizibu kyonna najja kati nasiba nabadde abala kuyimirira wano kumpi ne kakyati kano kati nakyala badde kitegedde efirimu egenda mu maaso nze Stone M olaba nange manyi ovuga obugaali ndaba kyakola akagali k'omwana asisi n'amuleka nga akavuga mpolampola n'amala n'akavugira ddala nnyo ulira omwana n'akoleeza ne kakoleeza gwe sirisa mwana wo nze tebinkwatako neyejjirayo borogamu n'alya kana kakyakaaba toba nti byendya bye bikusaaliza n'akakasuka borogamu mukamu onajja akawa amata olya biki n'asooka akasikayo borogamu n'asikayo borogamu gwe kasajja gwe gwataddeyo omwana wange kumagajo kikamize nze sinalya ku borogamu kati onasule kati wali omuzibe azze mu kifo kya Bini kino ekifo nno Bini kyalwane alowooza ng'ababaddewo mu ntandikwa nti basi wejja ono ayimiridde waneeno ku kyati yaba yasoosewo era gwesooka okukola ki okutwala katono n'acekinga bulungi ono muzibe n'acekinga bulungi nnyo nti yali wane wasooka kati kano akaggo ke kamuyambako bamuzibe babeera n'obuggo kati Bini n'asooka akazaayo n'akazaayo najja asimbe tamusetinze ono kati akona alowooza wali wakyala muzeeyi bambi togenda gwewane watuufu oba oliyirira kiri ekisajja keki akaggoko wamma ono no yamuyambye kati muzeeyi yali nga tannaziba maaso yalimu obuyaayi ani akonyeeko kibini wekyayasamye kumbe muzeeyi mugazi naye akizannyayo kano bino webitandise kale kankuyiye Bini taggwayo naye musaa mukulu nze Stone M ono ebini tuli ku Bini tugeze bobaseze azaawo kabanga basi kati mbooli ayingira basi kumbe basi tufweze bajja kuba muzeeyi ebyuma laba basi gye yayimirira yayitirawo ddala kati wano obadda Bini wakayanira siwe yayimirira ku mulundi guno ladies and gentlemen ne bayingira ne bayigudde eri basi ejjudde ne beeyongerayo kusaba subscribing natandise okukola stories z'amawulire nabo nsaba bambi muzirabe twatandise n'olutalo lwa Iran ennaku 12 byaki ebyabaddemu